jako akawuwo. Olunaku lw'eggulo obukulembeze obwalondebwa mu ggwanga lyonna bwawezezza omwaka nga buli mu ntebe oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde. B'abakulembeze mu disitulikiti y'e Kassanda okuweza omwaka mu bukulembeze bakoze nga bateekateeka okusaba okwebaza Katonda ssaako n'okusaba okubongera amagezi okusobola okuddukanya emirimu mu ziyafeesi ezaabaweebwa. Mwe mwenna be baasembeza muyina okukkiriza okugondera taata byabagamba bwaba batereeza mukkirize olwo lwe tunasobola okutwala disitulikiti yaffe mu maaso era nga yeri waggulu kubanga bayibuli egamba munaabanga waggulu wokka so si wansi. Akulira ebyemirimu mu disitulikiti y'e Kassanda Kamba Aruna agamba nti balina enteekateeka ey'omuggundu okukulaakulanya disitulikiti eno omuli ebyobulamu ebyenjigiriza ssaako n'okuzimba enguudo mu disitulikiti eno esobole okusigala nga kyakulabirako mu ggwanga lyonna. Tulemererwa okukola emirimu gyaffe eyo nayo challenge. N'osanga munnabyabufuzi munno balima luguudo wuwe naye nga tafuddeyo okulaba nti oluguudo balulimye buki bulungi. N'olaba munnaddiini nga bannaye okutya ebyo si byange. N'olaba kyamaani werosi naawe omutuuze owa bulijjo muvunaanyizibwa bwe okulaba nga ssente ezo ze bakozesa mu nguudo eyo abantu si bakyamaani ne bammeeya abali wano bakyapasons abali wano abantu babba n'amafuta mu tractor zaffe nga yalowooza ali mu kubba gavumenti kumbe ali mu kubba ye mwennyini. Ssentebe wa disitulikiti eno Kasirye Zimula Fred agamba nti we bajjira basanga okusoomoozebwa omwali n'obuli bw'enguzi wabula bakulwanira ddala okulaba nga bino biggweerawo ddala. Ekyo ekisoomooza kinene era kitumenya omwaka guno mulamba nga kitusoomoola. Bannaffe abakugu balowooza nti bo bakugu era byakola bya kikugu teyeetaaga kuwabulwa. Naffe tugamba nti bye mukola byaffe by'abantu ate ffe tukiikirira abantu. N'olwekyo mukole bye tulowooza nti abantu banaabifunamu. Olubadde lutawo lunene naye tumaliddeko omwaka at least nga bagenda bakkakkana bategedde nti baweereza abaffe. Ono alaze obutali bumativu ku by'obugagga by'omu ttaka okuli zaabu asimibwa mu disitulikiti eno ng'agamba nti Bonga disitulikiti mpaawo kye bafunyeemu wabula baakuggalawo ebirombe byonna okutuusa nga bafunyeeko omutemwa nga disitulikiti. Nga disitulikiti tetunnamufunamu emyaka gigenda mu 20 Kassanda nga tenakufuuka disitulikiti nga basolooza abantu basima golodi buli kaseera naye nga disitulikiti tufunamu kiri kye bayita loyalty. Etteeka litugamba nti nga disitulikiti tuteeka okufuna ebitundu 20 ku buli 10 ku golodi ava mu disitulikiti naye ekyo tuteekwa kikireyimingira eri mu minisitule. Kati bwetuuka ku minisitule nga batugamba nti teri kivaayo eyo kakati ffe abakisulamu abakirimu tulaba ku makya kawungeezi ne mutundu abantu bayola golodi. Ekisoomoozo ekyo nakyo tugenda kukimalawo nga tuwongeddemu amaanyi tugenda kuteekamu amaanyi ebirombe ebimu tujja kubiggala niwakubadde siffe tubiwa layisensi. Ate b'abavubuka bonna mu ggwanga basabiddwa okukozesa obulungi amasimu gaabwe okusobola okufuna ensimbi okusinga okugakozesa mu kulaba obuseegu wamu n'ebintu ebirala ebitabayamba. Bino byogeddwa Linda Nannungi omukwanaganya w'ekitongole Kibayido ekivuddeyo okuyambako abavubuka ku ngeri gye bayinza okukozesaamu amasimu nga bayita ku mitimbagano okwekulaakulanya. Abasinga kufa abavubuka tulina smartphones abasinga tuza accessinga naye tetumanyi mugaso gwazo seye ebisinga tuzikozesa bubi. Ne kati bw'otula wansi ng'olina ekitongole nga kino ng'osobola okutula wansi ne kikufuula bizi n'otula wansi n'obeera ng'olina ekikufuula bizi omanyi nti ojja kukola ssente zo ng'otudde wansi o associatinga n'abantu abalala otegeera engeri y'okutegeeramu engeri y'okukola ssente kisingako okubeera mu mbeera bw'etyo. Ono asinzidde mu kuggulawo yafeesi zaabwe Nabweru munisipali y'e Nansana n'ategeeza nga abavubuka bwe balina okweyambisa tekinologiya akula buli olukya okusobola okugenda mu maaso. Abatudde waka abamu tebalina mirimu abamu beesanze nga balina ebitongole bayingira kati nga ne bayingira betting like such enjaga biki olw'okuba very idle. Nze what I know, some of the people I helped with saving baba savinga nti nja kuplayinga tasks zange oba kyonna kyonna kye ngenda okukola mu beido
sente ezo zinyambeko nga nzisevinga amanyi nti buli lunaku nfuna. Yamyuka ssentebe wa Nabweru North Serunjogi Sebulege wano wategeereza ng'enkola eno bwegenda okuyambako abavubuka okubakuuma nga balina ebyokukola okusobola okwewala obumenyi bw'amateeka. Nti okusookera ddala tubadde n'abantu ba kategorizi nnyingi, mulimu abeesobola n'abateesobola, naye okusinga kyenategeera ku kino nti okusinga tageti yaabwe yakuyamba abantu bano ki abateesobola. Ku ludda olwo kuva ffe tujja kuba tukoze eki tuyambiddwa. Ekyokubiri tuna abavubuka bangi abadde balotalinga around nga bagenda batambula butambuzi tebalina mulimu. Kyendowooza nti nkesi bana aba stage nze wano abamu bajja kusobola okukola ki okufuna emirimu. Matiya Sekanjako ne Doreen Namubiri bwe bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'ekirala waliwo gavumenti obuyambi bwa mirundi mingi bwetera okutuweereza naye kitukaluubiza okubuwa abantu nga tebali mu gurupu, naye kati bannaffe bwe bakuŋŋaanidde mu kifo kimu nkakasa kijja kuba kituwa